Mu Uganda tojja kukkirizibwa kuddamu kulima mmwanyi okujjako ng'oli registered farmer. Ekyo nakiwulidde. Abo baba balogo. Ekyokubiri, buli alina omusiri gw'emmwanyi kati ate kuguwandiisa. Kivuddewa? Kivudde mu kuba nti balabye ekigambo kye bayita emmwanyi. Emmwanyi eri mu bikuta kiro kati egula 3,600. Kase agula gumu 3,600 okutuuka ku gumu 3,900. Kati balabye obugagga obujjira abalimi. Abantu abali corrupt baagala okutta ekirooto ky'abalimi nga babalemesa emmwanyi. Emmwanyi yokka gye bagambye nti ejja kukolebwa bw'etyo. I speak to the powers that be. Abalimi mbaveeko beetaase kubanga si mmwe mugule emmwanyi zaabwe. Akatale kali Bulaaya. Akatale kali Bweru. Muleke abantu beerwaneko nabo bayiye obulamu. Kubanga omuntu bw'aba alina akabanja oba alina ettaka lye ng'ayagala kulima mmwanyi, ali mu maanyi ge, ali mu busobozi bwe, mumuleke yeerwaneko, mumuleke kumuyingirira. Ebirala byonna mmwe mubirina. Omukyala atugambye nti efriz mugiraba ejja gawanye nga bisesemye. Kakati ekyo kikutegeeza nti enkola etwavuwaza abantu bagimaliridde yebeeteekebwa mu nkola. Naye ffe tugamba bw'oba oli abantu bw'omala obbagaggawaza ne bw'ogamba nti muwe emisolo bagiwa freely ate easily. Muve ku mmwanyi. Ebitooke byafa, pamba yagenda, taba yagenda, buli kintu kyonna ekyatuwanga ssente tekikyaliwo. Twalina cotton, tokyalina musiri gwa cotton gw'ogamba nti cotton tumutunda gindi. Pamba yagenda, buli kintu kigenze, tubadde tusigazza mmwanyi ate nazo zaakazuukuka zizuukira buzuukizi. Kati nawuliddewo abantu abali corrupt abagamba tuteeka okusaawo emisolo nti tokyasobola kulima mmwanyi olw'okubanga tolina license. What kind of life is this? Omusajja Omusumba alina ekintu ky'abadde ayogedde, alina ebintu by'ayogedde, naye bw'obanga oli muwuliriza mulungi ng'oba oli mugoberezi wa nsonga, kitegeeza oba olina by'osobola okutandika okulaba ne weekennenya ggwe ng'omuntu nga Munnayuganda. Kubanga pasita agambye nti sebo komawo wano bwe wabaawo akubye ng'omunyiga bizi. Okay, agambye omusajja pasita agambye pasita Serwadda owa Victory agambye muve ku mmwanyi. Ekituufu bw'otunuulira vidiyo eyo n'ogyetegereza bulungi erina ekintu kyeraga naddala solidarity eri mu pasita oyo oba naddala okwewaayo n'obumalirivu bw'engeri gye yali ayogeramu. Emmwanyi nti omuntu alina emmwanyi olina kusooka kwewandiisa, omuntu alina emmwanyi olina kusooka nakubaako kwegamba omusiri gwo oguwandiise, emmwanyi oziregisteringe, simanyi biki. Kitegeeza nti waliwo awantu we tugenda okugenda naye nga si watuufu, oba awantu we tuli mu kulaga nga si watuufu. Singa tufunayo abasumba bwe bati abasobola okuyimirira ne boogera ku bintu eby'enjawulo, oba oli awo eddoboozi ly'Abannayuganda linaatuuka we lituuse, kubanga ye yagambye mu njogera gy'adayogeramu nga tewali n'omu bw'atya, wabula message nga gy'ayogera nga si ya bulabe, wabula ng'eri mu kukubiriza gavumenti oba abakulu abatukulembera nti muve ku mmwanyi, muve ku balimi. Abantu bw'oba obagaggawazizza, bw'oba bawa emisolo babayera basanyufu, balina engeri gye basanyukamu nga bawa emisolo. Kati kitegeeza nti Bannayuganda gwoba ng'olina ky'obawadde, ng'olina ebintu by'obawa, balina ebintu eby'enjawulo bye bakolamu. Kati gwe n'osalawo n'ogamba yes, bano bagenda kukola bwe bati, bagenda kukola bwe bati ne bwe bati. So njagala wano wennyini we njagala okusinziira okuwa endowooza yange nze Munnayuganda nti bapasita singa tubeera na bwe bati nga 10, nti bapasita abo baba balina kye bagatta ku ggwanga, baba balina kye bongerako ku ggwanga. Nti bw'osituka wansi n'ogamba nti
muve ku balimi. Ate ng'ekituufu kiri nti lino eggwanga liyimiriddewo nnyo ku balimi newankubadde ebitooke baabitta era akyogedde Omusumba. Ebitooke byafa, tetukyalina matooke, emmwanyi zaafa, naye kati essaawa zino balabye vanilla yafa, pamba yafa, balabye nti oba oli awo emmwanyi zitandise okutegeerekeka olw'ensonga kiro ya kase ya ssente, nti kati omuntu bw'awaayo emmwanyi ze aba asobola okufuna ssente. Njagala okukwebaza Pastor Sserwadda, weebale kubanga oli omu ku basumba abavuddeyo ne bayimirira ne balaga oba oli awo okwemulugunya kwabwe nti eddoboozi lyo liripresentinga abantu bangi, olipresentinga endiga nnyingi nnyo, abantu abakukirizaamu olina bangi nnyo, naye ekintu kye wayogedde mu butuufu mbadde naaludde okukiraba oba kye wayogera kubanga vidiyo eno wagikola dda, naye mbadde wano nga ndimutunatuna mu zi vidiyo okusinza eggwanga nga bwe litambula, obadde wayogera dda nga wayogera dda ndowooza wayogera ne ifwizi wayogera wedde etandise okubeera ng'eteekebwa mu nkola. So njagala okukwebaza, webale nnyo, webalire ddala. Naye kino kiraga nti tulaga waliwo ebintu ebimu bye tulina okwetereeza ffe nga ffe naddala abakulembeze. Kuba omusolo mugwagala, omusolo gulaga tulina we tweyongerako oba oli awo, waliwo ebintu ebimu bye tugattikagatika, naye bw'obanga oli mukulembeze naawe n'oyimirira n'okkiriza etteeka eryo mu butuufu, kino njagala kukitwala eri ababaka ba paalamenti kubanga tewali mateeka ag'abakulembeze gava eno bbali ababaka ba paalamenti abo be mulaba nga tebateesezza, kuba nabo bateesa. Kati ababaka ba paalamenti bano bw'ayimirira wansi n'ateesa naye n'awagira etteeka in case balireese, abalimi balina kuwandiisa emisiri gyabwe, emmwanyi zaabwe balina mu butuufu. Omubaka wa paalamenti oyo be bamu bino bye nayogere waliwo vidiyo gye nakoze ne mbagamba, bwe tuba tuddamu okulonda nga neesigama ku kintu kya Honorable Mike Mabike, Honorable Mukasambidde alina ekintu kye yagambye, n'agamba nti tetulonda bahoozambe, agenda kuba hiiti wiiki emu, kwegamba oluyimba tulumanyi omuntu ataleme kweyongerayo. Kati nze mbadde mbasaba tutunuulire nnyo enkola yaffe, tuleme kutunuulira kati na colors, tutunuulire omuntu agenda okutulumirirwa, agenda okutufaako, because bw'onootunuulira colors n'ogamba nti nno ono nze nfiira ku yellow, nze nfiira ku red, nze nfiira ku green, nze nfiira ku blue, togenda kufuna muntu mutuufu. Sooka olabe omuntu oyo agenda kukuyamba ki. Tuleme kulonza kinyumu 2026 tubeere bekenenyi, tubeere bantu abakuba torch mu muntu oyo gwe tulonda omukulembeze. Sooka onkube mu tooki, nina bye ngenda okuyamba, nina bye ngenda okukolera. Bw'onooba tonkubye mu tooki era ogenda maliza olonza excitement because of your friend, because of your family member agambye kino bweki ne bweki ky'oba okola era bigenda okuggwa ng'ekyo ky'okoze. Okitegeera muganda wange. So nti mu bintu bye tukola byonna abasajja bano bali mu kutunyigiriza. Actually siba nti gavumenti eri mu kutunyigiriza, enyigiriza ddala omuntu asembayo, omunaku asembayo. Kati omulimi, kubanga nze ndi mulimi ate ndi mulunzi, kakati nze omulimi bw'oŋŋamba okuwandiisa omusiri gwange ogw'emmwanyi, muganda wange ali eri bosa ali Kibaale, bw'onoomugamba okuwandiisa akasirike ak'emmwanyi, akasiri ako nga omugamba akawandiise, kati agenda kufuna ssente mmeka? Ate nga mwagala mubeere nga owuninga emmwanyi ezo nga mu buli kimu mmwe mukikola, nga tebigenda kutukolera, tuba tetugenda kufunamu, tuba tugenda kukaaba emirembe n'emirembe, tubeere nga tukaaba mpaka. So baganda bange, this time around bwe tuba tulonda twebeereremu, kubanga ekidesezza story ya pastor ono alina engeri gy'ayogeranga, ayogera eddoboozi lye okuva ku muntu ono asembayo mpaka ku muntu ono atandikirwako, nti at least tumanyi bulungi nnyo eddoboozi eryo President Museven yaliwulira mu bintu byonna bye wayogera, okitegeera. So twagala tubeeko n'engeri gye tubaamu
obanga tuli mu simanyi bwe muyinza kukitwala naye nga mu mbeera emu ebwayo endala. Pastor webale, just wanted to say thank you so much kubanga wakola abalala kye batasobola kukola. Wakola ebintu ebyenjawulo, wayogera ebyo bintu byogerekeka kubanga ffe tumanyi nti oba mu bwongo mulimu bannayuganda era abategeera nga nze oba abalowooza, si kutegeera naye abalowooza nga nze nti obaoliawo chachi z'abakristaayo, chachi z'abakatuliki zino z'abalokole, abalokole bano bonna nti bakkiririza mu pulezidenti Yoweri Kaguta Museven. Kakati Pastor Sserwadda bw'aba avuddeyo wa Victory Church n'ayogera ku kintu ekikwatagana n'omuntu owa bulijjo, tutandika okufuna endowooza ey'enjawulo. Amazima amatuufu gali nti omusajja ono wa ddala, omusajja ono by'akola bya ddala, omusajja ono alumirirwa omuntu asembayo. Kankwerekereze akume atakuumira mpeera, naye nga eyo message ebadde y'abalimi ate nga njijja ku mukulu oli Pastor Sserwadda akuma atakuumira mpeera. Nze Kadi Esuubula, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, wangaala. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade, katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala, ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade, totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nnassale paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Wulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire Pizza Origami bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala. Anti mwatu kye kituyisa Pizza Origami. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings, oba oyagala kusanyusa abafamire yo, weyunire Pizza Origami. Tusangibwa ku Jinja Road, Plot 10, opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera akatono ddala. Yitirawo kati oba tukubireko. Tuli ku nooti 7 nooti 8 79 88 54 ne nooti 774 66 93 79. Pizza Origami, tulya kyaddala. Embeera ekutabuseeko tebitambula bulungi, emirimu gigootaanye, byogata biganya okugguka. Tewejjusa, va mu kwekubagiza, jangu mu Glorious Consultants and Agency. Obulamu butererenga bwe wabubala. Bano bagenda kuyambako okufunira visa mu nsi gy'oyagala yonna. Bakumye passport, flight bookings, hotel bookings, airport pickups, company and any guild registration, business proposal writing, software sales, mobile app development, online radio and TV development, graphic designing. Jangu obwebuuzeeko mu bintu ebyenjawulo wamma obulamu butambulenga bwe wabubala. Tusange ku tebajjukira akedde mu Ndeeba ku Masaka Road opposite Kalungi Motors, oba tukubireko Glorious Consultant and Agency, serving to satisfaction. Munnayuganda kankwanjulire bannaffe aba Sununit Beddings abagenda okuleeta akamwenyumwenyu ku matama. Sununit Beddings balina eby'omu kisenge ebikirabisa obulungi wamma n'omugenyi n'atakyaluka. Balina amasuuka, bed covers, pillows, towels, mosquito nets, carpets n'ebirala bingi eby'omu kisenge. Teweerabira, tukola ne delivery package yo ekutuukako wooli ate mu budde.
Sanyuniti Beddings tuli opposite ku B Energy petrol station ku Hilltop Plaza Kagoma Bombo Road. Okumanya ebisingawo tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 2 nkagga mwemo 7 9 Sanyuniti Beddings, face sanyu mu makaago.